Cool ne Beggars Association at large. I respect you, my President Robert Kyagulanyi Ssentamu, the elected President of Uganda 2021-2026. Njagala mbabuulirayo ekintu kimu. The moment you start putting your family, your wife, your husband, actually the whole family on media, kitegeeza tuwaddeyo twogere, we comment and we see whether gwoli naye kiwutta oba gwoli naye muntu. 1. 2. Wano ku Facebook committee. Bwe muli emmere n'ogiraga tujoogerako. Bw'otula ne mukazi wo n'omunyambira tukyogerako. Bawo abatakwebakako bulungi n'ojja n'obyogera ku media tubyogerako. Tetulina bintu bye twogerako nga tubirabyo ku media. That's the truth. So mwabaddeyo n'oyomba busima abantu bakwogerera ku media. If you put your life on media, we shall talk. Nkiza kubayingi. Bebe Cool oli musajja mukulu ne banno ababadde nga musaba obuyambi. Kiswaza nnyo kubanga you want people to inspire us. Naye nga mutumalamu nnyo amaanyi. Muzenga muyimba emyaka gyammwe egy'obulamu muli bantu bakulu. Naye olaba mukyasabiriza. That means mulimba nti mu-inspiring abantu with your fake lives. Abayimbi. Nga njagala kubuulira okuva ddala mu kolona asooka. Abayimbi. Okuyimba kutwale nga it's your part-time job. Go work. Mutunde embizi, mulima amayuni, musime entangawuzi mukolo, ennimiro entangawuzi mulime ennyaanya. Bye bintu kati ebitambula in this season. Muli bantu abalina emikono ebiri ate singa twalabyo nga babbucha mani ogamba nti munnange ekimutta bulema. Naye mwenna mutambula. With the 2 hands you can talk. Tekuliko muzibe, tekuliko atalina matu. The time you use your pages criticizing Bobi Wine, avuddeyo ayogere embeera gye tulimu. Kale singa postinga nti abantu babawe emmere, the vulnerable pure, baba poor, oba pure, oba poor, babawe emmere. Oliawo, oli ku Bobi Wine, eyesimbawo kuba president 2021 up to 20 nawangula gwoliko. Kati njagala nkubule, if you are running a race, Bobi Wine takyakongojja, adduka oli mabega w'okongojja. Newe yandyagadde kutuula nawe mubeeko bye munyumya, emboozi ye tekootaana nayo. Gw'olowooza kudda mabega w'abaana n'obazinirako, ebiyumba baabiggala. And it's not his fault. Gwe w'olowooleza okufuna kolabo naye, ayimba ku freedom, ayimba ku nsi ye Uganda, gw'oli ku wayawaya. Bannange, difference nene nnyo. Oyagala akuteeke ku mwanjo naye tekijja kusoboka. Lekanze nkuyambe nkuddiremu kubanga tajja kuddamu. Olunaku lw'omusajja lwe yavayo n'atula mu kamera n'agamba nti osala enviiri tomusasulawo twamanyira. Musicians are not well. Bannanga abaana ab'obuwala agamba munabaddeko mu video ya gundi bakusasule. Ogere no jigendamu nga bana abantu tebali bulungi. Bamikwano muveyo mukole amaduuka mukamule eminanasi mukole emidaala gya chapati. Temuli bulungi. Bobi Wine gwoyagala ayambye abaana abakoledde emidaala gya chapati. He is an inspiration to young generation. From day one. Bobi Wine gwe weesibyeko, he is a president. Bannange enjawulo weri people asking collabos. Nawula ne Gravity Akayana ayagala collabo okuva eri Bobi Wine. Mazima ddala oyimba ku bisibo bya mbizi byakutudde. Bino ebintu byayogerako bya munnansi ye. Tali ku mbizi ezakutudde. Si mulunzi wa mbizi mukwano. He is fighting for you. Mukifo ky'okukwata pages zammwe ne muzikozesa okudimandinga abantu bawe vulnerable poor. Ebyokulya, musicians, you are there. Kwerwanako. Muzenga muyimba nekolera mali olina sente zo, you are legend tubatye. Twakizuula temuli bulungi embeera eri okanga nejja n'omanya gw'oyimiridde naye. That's why these days twasala gamba nti omuyimbi yazaala mu muwala n'amwegaana ne tuwakana. You don't have any levels. Some of you, not all of you, but some of you, you are limited and your lives are limited. Do you know why?
emikono ebiri amagulu abiri kumwe tekuli bakasiru tekuli abatayogera naye okusabiriza kwaki ng'omuntu ali wawa atabuwata. Those other videos have to share okulaga nti mutu wagala mutulinze bagulewe eggwanga tusobole okujja mu bivulu byammwe. Ekintu kyemusobola okukola kwepostinga nga muli bwerere amamotoka asimanya muli biki musimanze ndi mugagga when those houses are built on loans. Byonna tutandise kubimanya kati. That situation you are in, sinungi mulinga feba. Actually, some of the musicians you are vulnerable poor. Pakatandiko bategeera. Omwaggalo guno guli okanga ne gujja. Okuyimba kati gwafuuka part-time job. It's no longer a job jogamanti wesigamako baby sister, uncle, bajaja, abayimbi, Beggars Association. Get to understand this. Okuyimba tegukyali mulimu. It's a part-time job. Mugende mulunde embizi mulime nanansi abalunde embuzi muzirunde. Mulime nyanya obutungulu, go work. Mwagala followers bamwe babeera nga mupostinga obukunya bakube mu ngalo. Some of you mwagala boyogera nti simanya gwe bakuyita legend. Buli omu tetulya ku bwa legend because you have shown us what you are. Temuli bulungi wa just beggars. Some of you get my point clear. Baby call. The person you are tampering with is a president and an elected one. Ebintu byogwegendo oyimbe kwata kumpale, nyweza kumpale. Waya byebintu byosobola gwe tetwakugumikiriza mumbeerayi. But when it comes to ebiruma bannansi ebyo bireke fulumya ebiyimba byoyimbe ffe wetuli tujja kubiwuliriza. And what I know very well, Bobby Wine is your inspirational. Oh, mwagala nnyo to the extent nti buli kyayogera okiwuliza. And I didn't believe that you follow him. You've been following him and still you follow him. Do you know why? Because you know he's better. Buli kyoyagala gwe okubeera oba kyofunye oba kyoyagala balabe okijja ku Bobby. Wali wabula nozinira mu luyimba lwe kati olw'okuba yayogedde. And I don't know if actually you went to school because what they nosoma information ya Bobby Wine yayogedde sirabawo kikyamu gibana nze saasoma nnyo naye I sat down like I used my 2 ears. I used them very well, concentrated, and then I read what he wrote. Ndabanga tebikwatagana na byoyogera. Ekintu ky'okusabiriza bannange kya buswavu when you have 2 hands osobola okwogera ossa mwatuswaziza nnyo embeera gye mulimu nammwe. Bannange mwakitumazeeko. So stop comparing yourself to a president and a vulnerable poor. I'm telling you this, you are among the vulnerable poor.